Omulimu gw'okuteekerateekera ennyumba abamu basuubira nti omukugu yalina ogukolera naye naawe gwatulaba essaawa zino osobola okukikola ng'okozeseza obukodyo n'obukugu obutonotono ku mulundi guno tutandise n'abo abatandika gwe ng'otandika kuteekateeka nnyumba yo engeri gy'ogenda okufaanana munda biki by'olina okuba nabyo ku ngalo ki ekirina okulagawa langi ki gy'olina okusiiga ebisenge eby'enjawulo katugendeyo. Mwami Sali maze okuzimba ennyumba yange enyabo plaster wedde kimu kiwedde ntandikira ku ki okuyoyota munda nga tetunatunulira ntebe tetunatunulira curtain wabula ebisenge eby'enjawulo enyabo webala okubuuza ekibuuzo ekyo bwe tuba tutandika ennyumba tulina ebintu eby'enjawulo bye tutunuulira era nga mu byo omulembe guno oguliko bwe mba ntunuulidde kati for example setting ya gypsum boards ennaku zino gye tulina gypsum boards usually zigenda frame ya TV usually weetuula era nga kitusanyusa nnyo nti omulembe guno guzze nti bw'oteeka gypsum boards mu nnyumba ziyina obulungi bwe zisika yes eri ennyumba ne lighting kennyini oba okwaka okuteekebwa ku gypsum boards okwo ziba ziyamba okuggyayo ekifaananyi ekyennyumba n'ebeera nga nzikakkamu ate nga esanyusa in other words kiba kisikiriza yennyabo kakati nga tuvudde ku gypsum boards bintu kye bilala ekintu ekisinga okubeera mu bwongo bw'abantu abamu siiringi eyo yennyabo ngikoze ntya yennyabo tunyonyolekaawo mu biseera ebyedda twabeeranga ne ceilings nga ceiling eba nkalu kankiyite nti nkalu nti ennaku zino okwagala okulungiya obulungi bw'ennyumba y'omunda tulina kye tuyita cones ze tukuba ku ceiling yaffe n'erabika nekyongera okuggyayo obulungi bwa ceiling yaffe ku nnyumba yaffe naye ate n'ekirala ne tutunuulira ne rough cast tukuba kye tuyita rough cast ku nnyumba nti ceiling zedda rough cast eyo eyamba okuzibikira cracks right oba kyetuyinza okuta nti enjatika ezibeera mu bisenge so rough cast eyo nayo ejjayo obulungi bw'ennyumba ate nga bwe tweyongerayo nga tuvudde ku ceiling of course nga bwe ngambye nti cones zino zijja ne designs ez'enjawulo kisinzira eri gwe omuzimbi oba gwe bazimbira ky'oba oyagadde oba ky'oba osiimye yennyabo obuwanvu bwa ceiling bulina kubanga bwenkanawa yennyabo ceiling kati ebiseera ebisinga bwe tuba tuzimba ennyumba zino kati nga zino ezaffe nti courses zetunuulira nga tuzimba ennyumba kuba ennyumba yonna yeetaaga okubaamu ne space waggulu tutunuulira koosi 14 nga tuzimba era ennyumba kiba kigiwa aeration nti omuntu bw'aba nga ayimiridde temuba kumpi yes ate n'ekirala nti oba osobola okufuna akawewo akalungi ng'oyingidde kati era nga bw'olaba ennyumba ng'eno nti owulira emirembe n'obukkakkamu n'akawewo akalungi ng'okituddemu ekirala nti ekuwa ebbeetu nti ne bw'oba ng'oyimiridde ate togenda kusooka kwefunyamu ng'otambula ogenda kuba basically ng'olina space emala yennyabo tuvude ku ceilings waliwo obuntu obupya bwe twalabye nga tuyingira muno obugendako curtain bwe butyo baziyita curtain rods yennyabo zeetaagisa mu nnyumba omwaka guno curtain rods zino zeetaagisibwa mu nnyumba era nga ebiseera ebisinga ensonga lwaki tuteekawo curtain rods lwakuba nti zituya era nga bola nti rods zino basically kyezikola ziyamba okuteekako curtain zo ne zibeera nga zikwatidde curtains ezo mu nnyumba yonna oba weetaaga okubeerako n'ekye tuyita obukuumi bwo era obukuumi butandikira ku ggwe so curtains ezo kyezigenda okuyamba curtain rods kyezigenda okuyambako nti ojja kutuuzaako curtains zo bulungi zibe nga ziggalawo obe nga ow'ebweru tasobola kulaba kikiri munda yes naye ng'ate nayo kirala nti rods zino zirimu ebika eby'enjawulo era oli bw'aba nga agenda okulonda rods kiba kirungi nnyo n'asiima rod eba eyinza okugendera ku nnyumba ye nga bw'agyagadde kati ngera bola mu nyumba yaffe eno nti rods ze tulonda mutindo era ffe tukozesa mutindo kuba kikulu nnyo gye tuli yennyabo waliwo enzimba abantu gye beetanidde ensangi zino nawalongirabyewo ey'okugatta eddiiro efumbiro yennyabo ekyo nagwo musono we mba nga nteekateeka munda mu nnyumba yange kaakati emisono egyedda egyabeerangawo gyabanga nti amafumbiro gabanga n'ebisenge ebigaawula nti lino ddiiro ifumbiro liri mu kisenge kirala
naye ekisanyusa ku nsangi zino nti weesanga nti okusookera ddala kitchen eno gye tusettinga mu ddiiro eba ekuyambako okukyusa mu style kyenaliise style mu Lungereza oba mu lufuutifuuti omusono nti omusono gwaffe ogw'ennaku zino kitchen eno bwebanga eri mu living room ekusookera ddala ekuyamba nti ogenda kutunuulira space eyalibadde mu living room ennene nti naatuula n'engula entebe nga nnene nnyo okavaringa space erimu ekuyamba okavaringa space eyo n'ekirala obulungi bwokka nti ennaku zino design ekyukamu yes n'olaba nga effumbiro kati nga lino wano wetutudde nti effumbiro yaffe lyayika bulungi kubanga ate nga at the end of the day n'eddiiro nalyo bwe liri yenyabo kati katwogere ku colors yenyabo okusiiga langi yenyabo langi kyerina okubeera mu ddiiro ey'ekisenge ey'ekinaabiro n'effumbiro okay kirungi nnyo webale nnyo nyabo okubuuza ekibuuzo ekyo Omumbejja langi bwe tuba tuzze mu madiiro ebiseera ebisinga tekiba kirungi nnyo okuteeka mu ddiiro langi ewoggana nnyo olw'ensonga nti bw'oba ovuddeeyo gy'ovudde ku mulimu oba oyagala nnyo n'odda eka mu mbeera ekwaniriza kwegamba langi ziri olw'okuba nti obadde oli bweru ziba ziwoggana nnyo olabye ebintu bingi naye oba oyagala amaaso gadde eka mu bukkakkamu era olw'okuba nti oba ovuddeeyo gy'ovudde katugeze obaddeko n'ebikutawanyiza ku bwongo bw'odda eka n'otunulira langi nga nzikakkamu ekuyamba okukakkanya embeerayo generally yennyabo effumbiro era still langi ze tuba tutera okusaba mu ffumbiro kati nga mu nnyumba eno eyaffe ffe tutera nnyo okukozesa langi ezitawoggana nnyo langi ebeera nga abakyala bettanira nnyo okufumba era bw'oba omutadde mu ffumbiro abaana aba ayagala nti bw'oba oyingidde effumbiro lye kalangi ako kabe nga kamusika so n'olwekyo ne obanga ogenda okuteeka mu ffumbiro lyo langi kyalibadde si kirungi nnyo okuteekamu langi ng'ewoggana nnyo naye ate nga sinzikakkamu nnyo exactly kubanga kati mu ffumbiro ojja kutunira nti oli bw'ajja n'ateekamu langi katugeze enjeru mulimu abaana bakyala bano abawaata amatooke nti oli ajja kuwaata agenda akwatirire ebisenge weesange ng'ate olina okuddamu okusiiga ebisenge naye ng'ate bw'oteekamu langi nga nzikakkamu oba nga si tewoggana nnyo oli ne bwakwatirira ekisenge si kyangu kyakola ki kyakulaba yenyabo ebinaabiro kati ebinaabiro ebiseera ebisinga osobola okuteekamu kala nga eyakamuuko olw'ensonga nti ebinaabiro literally obeera wekka mu kinaabiro kyo naye ate n'ekira nti bw'oba oyingidde ekinaabiro kyo oyagala nnyo tugenderera obuyonjo kintu kikulu nnyo era nga bw'oba ogenze mu kinaabiro kyo n'osanga katugeze langi ng'ewogganamuuko kiba kyangu okula nti toyi yange nno ebulamu nno okunyirira okutereezaamu oba ekinaabiro kyange wali wennaabira oba tayiro eno yeetaaga okutereezaamu so yo ekinaabiro twagala nnyo twalibadde twagala nnyo n'oba ng'oteekamu kalangi nga kawogganamuuko naye nga tewoggana nnyo nnyo ate bedroom ebisenge era nga bwe tumanyi nti ebisenge kuwummula oba ate tewaleetaaze nnyo okuteekamu langi ng'ate era ewoggana nnyo teekamu langi nga nzikakkamu n'okwaka kwennyini kibe nga bw'oba otadde mu kisenge ekyo ng'olina langi nga kwegamba nzikakkamu bulungi oba ogenda kuwoomerwa otulootwo yennyabo bipya ki ebirina okubeera mu mafumbiro ennyabo bisobola okwanguyizaako omuntu okuba ng'afumba ng'ateekateeka ennyumba ye munda yennyabo kati ebimu ku bintu bye tusooka tutunuulira nnyo kitchen cabinets zino basically ziyamba okutereka amasowaani amagiraasi ebikopo ebijiiko n'ebintu ebirala kiba kikuyamba kitchen cabinets zino zikuyamba okusavinga space wewalibadde nti ogula buno bu cupboards n'obeera ng'ate oteekayo oba wall units obwo so zikuyamba ate n'ekirala olw'okuba nti gwe musono oguliko zirabika bulungi era zirabisa effumbiro lyaffe obulungi yennyabo ate mu bisenge bwe tuba tutunuulidde ebisenge ebimu ku bintu ebiri very vital mu bisenge byaffe twetaaga nnyo wardrobes yes ez'engoye muba ng'osobola okuteekamu engoye ezo naye n'ekintu ekirala nga tuvudde ku wardrobes zennyini ebiseera ebisinga ebisenge byaffe kiba kirungi nnyo n'oteekamu ebintu ebisika amaaso
katugeze mulimu ebifaananyi oyinza oteekamu ebifaananyi katugeze kya bimuli naye nga bikakkamu nga bikusika nti bw'oyingira ekisenge ekyo tewalyagadde kivaamu kikuwa obukakkamu. Yes, so tunuulira nnyo wardropes ezo ez'engoye, design zikyuka kisinzira muntu wazikolera naye era nga bwe nagambye mu ntandika nti ffe omulembe kintu kikulu nnyo gye tuli era ne quality nnungi nnyo. Yes, so tutunuulira nnyo nti wardropes zaffe zirina okuba nga za mulembe nnyo naye ne kala zaazo kireetaaga nga teziwoggana nnyo zibe nga nzikakkamu yenyabo. Ate toilets particularly bwe tuba tutunuulidde toilets tulina ebintu ebyenjawulo, tulina emisono egy'enjawulo egigikyukamu. Edda twayingiranga ebinaabiro ng'ekinaabiro kiba plain nojja nga agenda kukwata oba baafu yoba shower katugeze n'ogulawo obuguzi mazzi naye ennaku zino tulina partitioning ze tukola mu binaabiro ez'enjawulo, tulina glass partitionings ezo n'obeera nga toyi eri ludde eno ate gy'onaabira. Exactly. Then n'ekirala nti bwe tuba tulidde ebinaabiro byaffe zino endabirwamu basins mwe twoleza engalo zaffe. Yes, kiba kirungi nnyo n'ofuna basins nga nnungi. Yes, ez'engalo ate era n'ekirala ne toilet seats zennyini toilet zino zigenda zikyukamu okwo. Yes, okuva ku zedda ze twabeerangako nti sitama nedda tutunuulira nnyo omulembe ogw'okutuula ennaku zino obukakkamu nti ne bw'obeera ng'okola emirimu gyo giri okkakkana n'obeera mu toilet yo nga basically nnungi. Eddiiro lyetaaga bugazi ki? Enyabo neyanza nnyo okumbuuza ekibuuzo ekyo nyabo. Bwe tutunuulira spacing y'ennyumba yaffe kyalibadde kirungi nnyo era ffe bwe tuba nga tudesigning ennyumba zaffe zino spacing eno tunuulira nnyo nti entebe zange ngenda ziteeka wano distance eri wakati wa TV w'olabira TV yo n'entebe omuntu w'atudde. Tewalyagadde nnyo okusembeza ntebe zino kumpi na TV kuba abantu boonoona amaaso naye ate n'ekirala tewalyagadde nnyo ate ziteeka wala nnyo kuba ate waliwo abantu abastraining amaaso. So n'olwekyo kiba kitegeeza nti distance eri wakati w'ekisenge okuli TV kwe tulabira ebintu byaffe n'entebe zaffe nkulu nnyo. Togiteeka wala nnyo, togiteeka kumpi nnyo. Ekyokubiri tulinamu zi center tables kati nga mu nnyumba yaffe eno nti center table yo kyalibadde kirungi nnyo n'otunuulira kala ya center table yo n'entebe zo ne ziba nga ziraiminga in a way. Yes, kala zaazo ne ziba nga tezaawukana nnyo. N'amafumbiro gennyini kati nga mu nnyumba eno gye tulimu nti effumbiro lyaffe obwoba olyegendereza tuli wadde distance nti olini bwaba nga afumba tajja ate kutawaanya bano abatudde eno okiraba abali mu ddiiro. So distance yo bw'oba opima ennyumba yo kiba kirungi nnyo n'omanya nti entebe zange ngenda ziteeka wano naye ate bwe mba nzitaddewo tezijja kutawaanya mulabi oli agenda kulaba TV. Effumbiro lyange bwe mba nga ndisetinze terijja atera kutawaanya muntu agenda kubanga era atuddewa mu ddiiro. Enyabo. Ogenda tubulira ngeri ki gye tusobola okukumamu ebintu byetuteeseteese obulungi ngeri ennyumba gye tulimu. Enyabo. Kakati ebimu ku bintu bye tutunuulira okusookera ddala obuyonjo kintu kikulu nnyo era abatulaba ku TV yaffe eno ennungi kyalibadde kirungi nnyo n'obanga ennyumba yo gikuuma nga nnyonjo okusookera ddala girongoose kusiimuula buli lunaku kiba kirungi nnyo. Ebisenge byo touches ezo kiba kirungi nnyo nti bw'olaba ekimogoseeko kyanguyire kubanga ate bw'onookitunulira obutunuulizi eventually kigenda kufuuka damage ate oinkaringe cost enneneko okukizzaawo. So damage ezo zonna z'olaba mu nnyumba yo kyalibadde kirungi nnyo nti ozikwata n'ozitereza nga bukyali naye ate n'ekirala lwanirira nnyo okulaba nti mu nnyumba eyiyo oteekamu ebintu ebirungi ebyeyagaza. Nkwebaza okubanga weewaayo okwekuumira ku program okuwa ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku by'okuzimba okuteekerateekera ennyumba. Mbagaliza olunaku olungi mweraba.